my wife was diagnosed with cancer last year, and we have been going through a number of treatment. Muganda waffe, mukwano gwaffe Waiswa Mufumbiro, omwogezi wa NUP, amawulire genfunye nti mukyala we gwe yali akamala okuba embaga myaka nga 2 emabega afudde. It's bad. It's very unfortunate. It's not good. It's not good. Mukama amusaasire kubanga ali mukomera. So si kirungi abantu we bafiirwa oba wagira NRM oba wagira NUP oba wagira DP ebyo biba tebikyagasa. When people die tetutunuulira pate ze bawagira. Ebi nebyobufuzi bikoma ku nsi. Ebyobufuzi bikoma ku nsi. Whatever you support, death is death. Era nze omuntu ne waba we NUP nga yafiiriddwa oba nga yafudde nze mpagire ndale. Everybody knows I support President Museveni, but if abantu we bafa mu NUP, as a human being I feel bad. So Waiswa Mufumbiro mukama akugumye okufiirwako bambi mukyalawo tusaasidde nnyo abaana bo, mukama abasaasire. Era mu ngeri y'emu mutwala okusaasira kwange eri famire z'abaana abattibwa abana, naye gavumenti eno ne police abaana be batta kusomera awo, abaana be bafumita ebiso. Police ne gavumenti eno bwe mutaakube bantu masasi ne mujjawo abantu abamu mu society eno Uganda gyeraga yakusabira, because omuntu assa abaana b'abantu abafumisa ebiso mumutwala mu kooti kolaki? Court to listen to what? What is there to investigate? Really? Munoonyereza ki? Eyembizi eyembwa singa mwagikubadde amasasi ku State Square. Oyo singa wakubwa amasasi ku State Square ng'ensi eraba. Bannange waliwo ebintu nga n'omulamuzi. There are things that are bigger than the law. Amateeka nga tegannajja mu Africa. Africa yabeeranga weti. Mbu bamutwale mu kooti n'omulamuzi n'atuula. No, 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 no. A big no. We cannot accept that in this country. That's too much. It's too much pain. Natunulidde pain abazadde gye babaddemu. Akavubuka bwe mukaleta na mu motoka. Mukwate embuzi eyo mugisse ku State Square, mulete embwa za police zimulume ensigo. Bring the canines. Siwe muziyita mu security. Oyo omusajja yeetaaga kusiba ku State Square ne mugaalula bwe muti obusolo ne mulete embwa za police ne zimulume ensigo. Ne zimuluma abalongo ababiri. It's too much. Enough is enough. Mumusale akagalo kamu afe empola nga buli kumacha tumusala akagalo. Nga buli kumacha tumusala akagere. No, something must be done. We are losing people. Abantu bali mukutta abantu ekyeyononero. Kati kile kisajja ekyakuba omwana gwe kyakuba nafa mukijjukira. Omwana gwe bali bayita Martin. Oyo ye mwamukola kyoyo. Nojja nokuba omwana w'omuntu. Who gave you the dust to beat people? Omunobo omukwatidde makago mutwale ku police. You can't be the judge, the prosecutor, the accuser, the accused in your own case. It's not allowed in law. You can't be of everything. Gwe judge, gwe accuser, gwe prosecutor, you can't be. Who told you to pass a death sentence to somebody in this country? Is that it all? Is that it all? Kesi ya Martin yakomawa. Omwana gwe bakuba ne batta. Nosanga ebisiru ku social media biriko no biwagira omutemu. Bamusanze makage ne bwosanga omuntu makago nga trespasser. You take that person to police. You can't be a judge. You can't be the accuser. You can't be a prosecutor in your own case. It's not allowed. Nasoma ko kumateka by the way. I did administrative law at the university. As a junior when I'm a take matono gestamani because I know the constitution. I'm very knowledgeable. Johnny anja kusiba. I look at these idiots. You think okusiba omuntu kyakwetuma.
that you will pay police officers these IOs to make a file ojitwale wa DPP mbwaji sanctioning without my statement. Be very careful on whom you are playing with. Era kati biri nnyo ku ba police omuntu agenda n'abawa ssente ne mukola file ne mugitwale wa DPP nga gwe munoonyerezaako takimanyi. Why don't you call people? Omuntu bw'aloopa omuntu muyitene gwe baloopye mu muwulirize. But how do you have a sanctioned file nga gwe muloopye tamanyi? Which mafialism of law is this? This mafialism. Nemuku ai onogulawo file ku muntu. No kola file no gitwale wa DPP na sanctioning. Nga temuli mu statement yoli. So the file is one-sided. No, the Chief Justice Omopia. I'm going to meet him. The new Chief Justice. We need to take care of utilities. Sheke chiti. Ngomutu gwa kulanga fene. Na kulaba ovume dini ya fe y'abakatuliki. Sheke chiti tujje ko lugezigezi. Boba asarabo sobesa bya busiramu somese byo busiramu. Ino si Saudi Arabia. Nchidemo amagezi gadde. Sheke chiti na kulaba ovume dini ya fe y'abakatuliki. Ino si Saudi Arabia. Boba asarabo kusomesa bya busiramu bera bya busiramu. Eby'abakatuliki bireke tobimanyi. Kwa era tujja kubitegeera. Kuntegera yeyo munguba. Oyine simu ya Allah omukubira. Oyine simu ya Allah omukubira ko mutwe. Gwe seke chiti muntegera yeyo. Olabi ko jota midde obo ina byokozesa ku mutwe. Sigwa asose wano kusomesa eddiini. Eby'abakatuliki bireke bivire ko ddala. Oba tusinza biwumbe, oba tusinza biki, it's none of your business. Tebikwatako. Ene dini y'abakatuliki jajjawo si yagireta. Tulina kugoberera bibyo. Sheke chiti jajjawo si yaleta dini mu nsi. Nti tulina kugoberera bibyo. Goberera bibyo. Ezenzikiriza gende Saudi Arabia. Kata weri usomesezeyo. Totwepankira ko muvubuka gwe. Manyi mumanyira. Otuko kumanyira dini yaffe. Otegera nnyo otegera ki? Edini y'abakatuliki ewangadde emyaka 10 nja for 4,000 years. Gwagitegera nnyo tusinga bannyiniyo. Oyina oluganda ku papa. Sheke chiti. Are you related to the Pope, the Hall of Holiness? Nemwe mwetaaga okuba emiggo mmwe. Kati ku Lwani ogitegedde nnyo kati otandise kusomesa Bible gy'otamanyi. Sheke chiti. Tugaiti kati ku Lwani ogitegedde nnyo ogikuguse. Kati oli ku Bible gy'otamanyi. Bible giveeko sheke chiti. Okuginterpretinga oyina okuba nga asoma theology. You must go and do theology to interpret that Bible. Bible tebagisoma nga bw'olaba ati ebigambo mbu Katonda n'agamba waliwo hidden meaning. Abasoma divinity mubimanyi. Those who went to school to do divinity. I'm a student of divinity. Notukanoga nti Yesu Kristo mbu yazaalibwa nga muntu. Yesu yali muntu. Yandikyusiza amazzi ne gafuuka wayini. If Jesus was human, how could he turn water into wine? Yakomyawo ata Lazarus. Chevagati sheke chiti. Bible goji interpretinga mu bwongo obwo obutono. But there is a lot you don't know. Jesus was divine. He was divine. Yali muntu atenga Katonda. Kyovula yakola ebyamagero. Kati wetaaga theology, wetaaga divinity. Kyovula abafaaza bamala emyaka 7. That's a problem. Buli faaza golaba w'abakatuliki spend 7 years studying. Tebakira ku machambo mu Katonda abayise. Yakusanzeewa Katonda. Where did God find you to call you? Today every idiot ali mu God has called me. From where? From where? You lumpens. Junior ndi mu Katuliki sobola kuvuma abasiramu. I respect abasiramu in this country. I respect the holy book, the Quran. Gwani sheke chiti muntegeera yo ayimirya n'otandika ogamba mbu abakatuliki bye tusinza tetubitegeera nga gwani watandise ddi akamanyiro nekivayo nekitula mu kamera nze saagala kunjagala. We shall cane you. Go to Saudi Arabia. Go to Saudi Arabia usomesezeeyo.
eno moto ya Uganda egamba for God and my country. This is purely a Christian country. This was Sudan. This was Egypt. This was Qatar. We want to stop respecting azikiriza z'abalala wano. Genda, you go. Embweyo. I even Peter babuliriza abantu abo. Omukulembeze w'eddiini n'otasobola kuwa bakulembeze banno balala kitiibwe. Kati guli mukulembeze eki. Uli mukulembeze eki osomesa biki? If you can't respect other people, how do you respect God? The first pillar, if you want to be a religious leader, is respect. To an interreligious council. That's why you have the interreligious council. Kwa kumwenda wano tewali alina simu ya Katonda. Temukyera biranga. Those who preach every day, nobody has God's number that you call him. Nchiddemu amagezi gati mwenna ababuulira tewali alina simu ya Katonda. Ffe bwe muyita abakafiiri mujja tusanga mugulu nga mwaba muli mu Geyeena. Eddiini mutima. Eddiini si byambalo. Ne bwokera ku makya n'osaala emirundi 10, ne bw'osaala emirundi 10 ng'omutima gw'omubi omala budde. Kati oyo Sheeke Kiti eggulu taliina. Amala budde. Buli wotandika okwawula yawula mu bantu. Eddiini mutima. Ne bw'osoma Kuruhani n'ogimalayo ng'omutima gw'omubi toyagaliza. Banno bafuna ebirungi owulira bubi. Ogenda masabo oba obonebonedde bwerere. Yesu yagamba nti balabiranga ku bikolwa byabwe si ku ngoye zaabwe. Abafarisayo bayambalanga ne beekuba obuwoowo ne basomesa eddiini naye nga babi. Kati omusiraamu andaba, omulokola andaba, omukatuliki andaba, mulongoose emitima gyammwe. Mwagalize, muyambe. Naye omuntu n'oba ne peya z'engatto 100 ng'eri abatalina mu nsi. Nze banne olumu mba nvuga emmotoka n'ensanga obwo bwana obusabiriza. Ng'okalaba kali mu bigere. N'okatwala n'okagulira obugatto bwa 13,000. Oba okoze nnyo n'okusinga bano ba Sheeke Kiti. Abalowooza nti eddiini bagimanyi nnyo. Ne mugula emmere mu kisiibo. N'ofumba emmere mu makaago n'osiibulula banna abasiraamu nga ku mizikiti abantu balina kye balya. Mufo ky'okukwata emmere ogigulira emizikiti ng'oyita banno mu makaago. Allah akuwa eki. Singa abasiraamu musiibulula emizikiti. Singa mugulira emizikiti emmere. Nze nali ku muzikiti awo nga abasiraamu bava kusiibulukuka. Nasanga omusajja n'aŋŋamba abaana bange tebalina kye balya. Nenze ndidde. Nagenda ne mugulira omuceere. Ne mugaa atwalira abaana bo. Eddiini mutima. It's your heart. Katonda agenda tunulira mitima gyammwe. Ne bw'okuba entalabuusi, ne bw'oyambala n'onyuma, ne bw'okuba obuwoowu ng'omutima gw'omubi omala budde. Abantu bamutula mu church n'otula mu maaso nga wasoose kuloga. Abamu temuswala w'ofuluma church w'ogenda n'oluga oyina appointment y'essabo. Ana abamu muli wano n'olina appointment y'essabo. Omusawo Muganda yakuwa lwakusatu. Kama akusaasire tugenda kuloga mujjawo. Mulongoose emitima gyammwe. Sheeke Kiti eddiini yo nga ggwe. Tereeza ekkubo lye eri Katonda nga ggwe. Katonda ku lunaku ng'ajaajinga ensi tagenda kutunuulira wava mu famire ki wabula emirimu gyo nga ggwe omuntu gy'okoze mu nsi gye gigenda okweyimirira. Sheeke Kiti ffe b'obuulira omala budde. Weebuulirire ggwe nga ggwe. Weetukuze. Ffe tuleke. Enkwatagana yaffe na Katonda waffe. Katonda takolera mu gurupu. Paasiwaadi y'eggulu eri egyo mirimo gyo gy'okoze ku nsi. Si gye wazaalibwa. Si mamotoka g'oyina. Si bizimbe by'ositudde. Si baana b'ozadde. Your works. So Sheeke tulekeemu. Bwe tunaabavuma nga muga abaana babi. Abakatuliki baleke.
oba atekamba bolire abakulembeze b'abasiraamu abamu mwagazise nnyo abantu obusiraamu okusinga okubeera mu ntalo. Mwagazise nnyo abantu eddiini yammwe. Obusiraamu mubadde nnyo mu ntalo. Abasiraamu tebeeyagaliza mu kikomye. Bw'obanga oli musiraamu ng'oli ku kitundu, kola ebintu ebyagazisa ab'eddiini endala eddiini yo. Buli we mwagazisa abantu ebyammwe gemaanyi. Omukatuliki kye yasooka okukola kwagazisa abantu bintu bye. Kyokka omukatuliki alina amasomero. Nina abasiraamu abasomera ekisubi, abasomera Namiryango, abasomera Namagunga. Omukatuliki yasooka kwagazisa abantu bintu bye. Wana abantu bonna balwala Nsambya ye bajjanjaba, Lubaga gye basibira, Kisubi gye babeera. Omukatuliki yasooka kwagazisa abantu banka ye Centenary, n'abasiraamu baterekayo sente. Mwagazise nnyo abantu ebyammwe. Sheeke Kiti obudde bw'omala ng'olumba amadiini amalala yagazisa abantu obusiraamu. Yogera ku tteka ly'obusiraamu eribbiddwa. Etteka ly'obusiraamu balituuze. Oli awo. Yogera ku masomero g'obusiraamu agali gakola obulungi nga kati tegakyakola bulungi. Bw'oba oteeka emphasis. Amalwaliro g'obusiraamu mangi agakyetaaga ebyokukozesa mu malwaliro nga gavumenti yalina okubibawo. Awo mba muteeka essira. Omukatuliki we yateeka amaanyi mu service. This way Bakatuliki towulirayo ntalo. Bali busy. Omunaani amala okusaba mu kigo ayingira ddwaliro najjanjaba abantu. Obudde abujjewa. Faaza amala okusabisa ali mu ssomero asomesa. Tunuya Kisubi babulaza be bajjuddeyo. Because they are busy. Kati abasiraamu ekyo kye kyabalema. Mudde mu byammwe, munyweze ebyammwe, munyweze ettaka ly'obusiraamu, muve mu ntalo. Munyweze amasomero g'obusiraamu gaddemu gakole bulungi, gakompitinge n'ezi Namugongo, gakompitinge n'ezi Kisubi, gakompitinge n'ezi Namiryango, gakompitinge n'ezi Seeta. Ne leero otunulira UNEB nga Bakatuliki bokka amasomero gaabwe ge gajjuddewo. Agammwe galiwa. Ebyo Sheeke Kiti by'olina okwogera. Agammwe galiwa. Wano otunya amalwaliro gonna mu Uganda Bakatuliki. Gwe batajjanjabidde Nsambya ali Lubaga. Atali Lubaga ali Kisubi. Agammwe galiwa abasiraamu. Where are your hospitals? Okusinga okuwalana okudda mu bintu ebitagasa. Munyweze ebyammwe. Kati tunuya Namugongo. 3 years ago Namugongo yali afaanana kati weefaanana. Tell me. 3 years ago Namugongo we yali efaanana kati weefaanana. Namugongo wakyuka. Otuuka wuno olaba nga wanyirira. Omukatuliki waali. Amaanyi baagateeka mu byabwe. Laba Mapeera. Ekyo kizimbe. Ani ayingira mu kibuga n'atalaba Mapeera? Muntu kyayingira mu Kampala n'atalaba Mapeera. Headquarters za Central Bank. Mwagazisa abantu ebyammwe. Muve mu ntalo. Abasiraamu muve mu ntalo. Tezikyalina kyeziyamba ddiini. Era nze mpulira bubi ng'omusiraamu alwanisa musiraamu munne. Musi omusiraamu nga tayagaliza musiraamu munne ebyo mubiveemu. So Sheeke Kiti eddiini gizaawo awe tujagalaawo mu development. Sheeke Kiti singa waliwo omusajja nali mwagala nnyo yafa bamuyitanga Sheikh Abdu Anas Kalisa. Oh my God. Musiraamu mwafiirwa omusajja oyo. Nze baize mu busiraamu nayagala abasajja babiri. Asooka ye Sheikh Muzaata yayogeranga ebintu nga naffe Abakatuliki tubiwulira nga n'abalokole babiwulira. Byali bituufu. Muzaata was exceptional. Era simanyi oba abasiraamu liddamu ne mufuna omusajja oyo. Kubanga Muzaata ye muntu eyayogeranga ebintu nga criticizes abasiraamu naye mu bituufu. Gabuze ettaka lyaffe liriwa. Ettaka ly'obusiraamu liriwa. Muzaata yali exceptional. Omulala ye Abdu Anas Kalisa. Sajja yali abeera okwo ku NBS. I think ayina oluganda nennyini wa NBS. Oli omusajja bannange. Abdu Anas Kalisa ayinanga charity. Salaamu charity ebyo bye yali akola. Gagende Saudi Arabia ne bamuwa sente n'akola charity. The man was intelligent.
nze nalo yabasajja abagezi Abudu Anas Kaliso omugenzi yali musajja mugezi nga bwatandika okwogera ku byamawanga yayinanga shoko NBS bali bagikola ne kaziwe Bashiru Mbazira sheyo yaberanga okusawa 11 mpaka 12 ku NBS. That show was good. Zino biranga yima kerede nga tetujisubwa ngo musajja akubulira Iran ekyo kibayitwa obumanyi nga talina gwavuma talina gwavode, but he was a teacher. Kati Sheke Chiti gwe toyina magezi. The problem is Sheke Chiti, you don't know you are stupid. That's the problem. Manyo musiru tamanya nti musiru. Ataka nkuli ne wofukira omukulembeze weddini ngoli musiru era oba musiru. Kati ataka bayo mutwe mulala. Kyekizibu. Waliwo era bayingidde parliament nga bakanengera abasiru. God does not give a second head. Kati Sheke Chiti era I don't expect you to know these things. Ate weewalanga nnyo okukola ensobi n'ogyeyagaliramu. Ekyo nakyo kiraga ntotegeera. Kati Sheke Chiti mu kifo ky'okutegeera ensobi yo tyokulumba amadiini amalala kibi era wagyeeyagaliddemu bweyagazi. Nze ne bwonkyawa era saawandiika bbaluwa onjagale. Ani yakuwadde bbaluwa okwogera ku madiini amalala? Who gave you that permission? We shall just cane you. We can't accept that. Genda ke Saudi osomesezeeyo kataweeri. You can try Bahrain. Wali Egypt osobola otuulawo n'osomesa. Naye wano ezo endowooza zo si nnungi. Abalokole baleke. Ebyabalokole birekere bapasita. Ebyabakatuuki birekere bafaaza. Abaprotestant balekere ba Levuland gye bali. Nze ebya Protestant basi bitegera nga nyambuka ali na mirembe. Nga ngamba Levuland nti owange. Ebyammwe bigamba birekedda ku by'obusiraamu. Ku Ruhani gy'omanyi. Nze bankutte bukwasi. Nabadde nzija kuba nsambya bankutte bukwasi. Because I don't want to commit murder. Who gave you the audacity to touch on a woman? How to touch on a woman? Omukazi ne bw'omukwatako bukwasi oba omukubi. That's a criminal offense. Touching on a woman, it is as good as beating her. Ngokuba wani. Wabula nsambya omanyira. Nsambya I will cane you. Nsambya I will cane you. Gwasoso okugwa mulavu. Ndi mulavu mukazi wange wamugulawa. Bakuchayi. Leka fa bamanyi okwata abakazi obulungi tubeere mu bufumbo. Mirembe akusinga sente nsambya. Bivubuka mwete mwagala kola. Oza nagudde ku mugagga. Nsambya ng'oyogeza amazima muvubuka gwe mirembe yakujjawa. Olaba obadde ofaanana bubi ng'olina sente nsambya yakujjawa. Said the truth. Na abantu bagamba amazima. Nsambya leeta obufaananyi obw'emyaka ena emabega. How you are looking. Mwe bivubuka mmwe muwe ekitiibwa abakazi ababagadde nga temuyina kye muyina. Omuwala n'akwagala nga toyina ky'oyina. Omuwala n'akugulira emmotoka. Omuwala n'akugulira underwear n'otasiima. Omukazi n'akuzaalira abaana n'osigala ng'omuyisa nga kasasiro. Bavubuka mmwe musiime omuwala akubeereddewo when you have nothing. Oyo omuwala mu ekitiibwa. Give respect to any woman in this world who has sacrificed anything for you. For you. Abamubeera ne bakazi bammwe n'ofuna omulimu omuwala n'omwerabira naye nga mwabonaabona mwenna. Nze nina agavubuka agasabiriza abakazi sente nekimukubira essimu. Baby, musajja no yakuba. Hi baby, mpaayo ezo ekikomando ne bakiwa. Newe bimala ofuna sente ne bidropinga abo abawala. Oyo mirembe muwala mulungi. She's so pretty. Ate mirembe tayogera. Nalabyewo abagamba mbu mirembe ajje mu kamera tajja kujja. She's busy. Mirembe ina sente. She's beautiful. She deserves a better man. She deserves a better man. Abakazi mwe tulisizaako nnyo bomu. Kene oliko omuvubuka anyirira nga Junior. Nsambya singa okera na kuwaata mmere. N'osiimuula ennyumba kwa baakuwasa. Baakuwasa buwasa. Nsambya nze singa mbadde ggwe. Kero waate. Ate mwe bavubuka mwe abafumbirwa, let me tell you. Ebintu by'amaka byangu. Kera fumba ekyenkya. Weesibe epuloni ofumbe ekyenkya. Osiimuula ennyumba. Olongoose toyi.
abane bawe bali batwale ku ssomero awo nsambye ovuge benzi gyotagula kane benzi gyogula mirembe ya gisasula kakati is that hard bwoba ofumbiddwa ng'oli muvubuka beeramuuko n'empisa okitegeera ko abamu bazadde bamwe babalemererwa olyawo oli mwana mulenzi owezezza emyaka 3 nnyoko n'ekitawo baakulemererwa ogudde ku muwala alina sente ate omuyisaamu amaaso buli mulenzi nga wafumbirwa ng'omuwala yakuwasa baamuuko n'empisa have discipline musaaniike emmere gwesabya singa mu kifo ky'okwerega singa oli mu kiyungu onoonya ndagala zogenda kusaanisa mmere singa okwerega omwavu yeerega wena sente ziriwa tulanga lina eddagala lye batukuba emirambo